BC Media byonna bisoboka mikwano gyange mwenna abangoberera ku mukutu gwange guno gwa BC Media mbalamusizzaako nembeebaza emirimu gye mukola mwebale kunjagala mwebale mpagira abamu bakadde bange abamu bannyinanze abamu baganda bange abamu mikwano gyange mwenna buli omu kiti kye mbeebaza emirimu gye mukola ate era mwebale kunjagala obudde buno bwe tulimu budde bwa kisiibo awo nno nga bweri enkola yaffe mu kisiibo kino tukubirizibwa okuyamba bannaffe abateesobola gwayina kyolina akatono bwe kati kayina ettaffaali ddene lyekateeka ku ssanyu lyoyo bambi ali mu bwetaavu awo nno mikwano gyange bakadde bange bannyinanze baganda bange mwenna mbasaba mu budde buno obw'ekisiibo toola kyolina tusobole okuteeka akamwenyumwenyu ku baganda baffe abo abateesobola awo nno ennamba eno gy'olaba oyinza okuyisaako obuyambi bwonna bwe tukuŋŋaanya ate tusobole okugenda gye tunaaba tusobodde okugenda era nja bategeezaayo tusobole okudduukirira baganda baffe abo essimu eri 0704 990 191 0704 99 09 9 mwenda emu oba oyinza okuyita ku 0772928517 bambi baganda baffe abo omukama mu kaseera kano mu budde buno obw'ekisiibo atukubiriza okutoola ku byaffe bye tulina ate tudduukirire baganda baffe abo neeyanziza nnyo nsuubira buli omu agenda kwefiiriza konna kaalina oba oyina 1,000 oba 15,000 oba kakadde oba mutwalo bambi duukirira ate naawe oyinza okuba ng'olina ebintu ebikalu sabbuuni sukaali omuceere engoye n'ebintu ebirala ebikalu naawe oyinza okunkubira ku ssimu yange eyo nentuuka wooli ebintu ebyo ne tusobola okuyamba bakadde baffe baganda baffe abo abateesobola kubanga omukama atugamba buli kyokolera bano oba okikoledde ye mwebale nnyo mwebalire ddala ekifaananyi ky'ejjajjaffe abajulizi aba Uganda kidiriddwa ebisigala eby'abajjajjaffe abajulizi olunaku lwa ssanyu olunaku lwa kwebaza omukisa gwatuwadde ku lunaku luno tusaba fenna tuyimirire nga bwe tukuba mu ngalo nga tusaa abazze ku lw'abajjajjaffe Amansi ne Mapeera omwaka guno twakutte omulamu ogugeme bwaffe
mu maaso g'Omukama ate ne mu maaso g'abantu bannaffe. Bingi ne bituzitowako oba oliawo ne tunafuwa. Mukadde kano nga tugenda okutandika ekitambiro ekitukuvu, tusiriikirire mutwekube mu kifuba nga tugenda okwenenya mu maaso g'Omukama atusonyiwe ebibi byaffe, atulushe mulamu obutaggwaawo. Ayi Katonda, wayagala abantu bonna balokoke. Mukyanga balangirirwa mu lubu lw'abazuukirivu. Awo tekyokyaka okulaga essanyu abaagalwa. Ekigambo kya Katonda kikulembeddwa omusaalaba ate n'ettaala ebbiri ekitangaala ekidiirwa amazina. Ligenda tusomerwa abaganda baffe ab'Entebbe Parish nga livudde mu Timoteyo ekisooka omutwe ogwokubiri olunya olusooka okoma ku lw'omunaana. Tuwulirize. Ababatize okusaba okwebaza bikolebwe olw'okubeera abantu bonna naddala bakabaka n'abafuzi bonna tusobole okuba obulungi mu ddembe nga tusoma bulungi mu kitiibwa ekyo kituufu
ne Katonda mulokozi waffe akisiima. Ye abantu Katonda ali omu ati, n'oli atabaganya Katonda n'abantu ali omu. Ye Parish, Nekutako Reza Parish, Nekutako Abuna Muliro Parish, Tebe Nesembaye. Omugati Ebin tukubira Omukama engalo batwebaza olw'ekirabo eky'emyaka 45 egya bajjajjaffe Amansi ne Mapeera, era nga twebaza olw'abajulizi baffe aba Uganda abawezezza emyaka okukozesa okukkiriza kwaffe okukyusa emitima gy'abalala gidde eri Katonda. abo abawulidde mu kizikiza tubalage ekkubo ery'ekitangaala nga tulabira ku bajjajjaffe Mapeera n'Amansi. Abooluganda mu ssomo eryokubiri, Pawulo omutume atukoowoola ng'eggwanga lya Katonda tusabire abantu bonna naddala abo abatukulembera tusobole okubeera obulungi mu ddembe nga tusoma bulungi mu kitiibwa. Nolwekyo abooluganda abaagalwa tulina okugaya ssaala ze tusoma, kubanga essaala kyekyokulwanyisa ekisinga obukulu ekituyamba mu mwoyo. Naye n'Abakristu bangi nga bwe muli wano kaakati mwaboozezza Kereziya zonna nga tukuza olunaku lwavvu. Mu ngeri y'emu tusaanye twebaze nnyo Obwakabaka bwa Buganda obwayiniriza abaminsane bano ne baweebwa bingi omuli n'ettaka okusobola okukola emirimu gy'obutume. Mu byenjawulo ebyo mwe muli olusozi Lubaga okwali olubiri lwa Ssekabaka Muteesa mbereberye, kati olukutudde Lutikko yaffe eyerubaga. Nga tukuza emyaka 145 egy'eddiini mu Uganda, tusaanye tujjukire era tuwe ekitiibwa ekisaanidde abaminsane abasooka okujukikiza eddiini wano. Omutuukirivu Yohana Pawulo II Paapa awandiika mu Ecclesia in Africa mu 1995 nti the splendid growth and achievements of the church in Africa are due to largely to the heroic and selfless dedication of generations of missionaries. Sibe basembayo okugenda mu ggulu, n'abantu abangi abalina okulangibwa gye bali baatugadda mu ggulu. Abakola nga bwe mukola, abaalamaganga, abaazimba amakereziya, abaawayo ettaka lyabwe bangi nnyo eyo, netubba kaakati bangi bagamba nti kereziya tugiwadde ettaka eka 6 kati n'obuzzukulu oba bunnaka 30 kubanga babawadde nga kalyoka kayimira wali ekakaleekajjane sinjako kali kufiirako nange obukafiiri ate buzze okuffe bazzukulu twagala okwebazaako ebintu bajjajjaffe bye baawaayo basanyuka mu ggulu gye bali kubanga bagoberera Mukama waffe Yesu Kristo
bawuliriza abaminsani be bayigiriza. Tubeebaza nnyo abamu ku abo be batuyigiriza naffe eddiini, abalala bayiwa omusaayi gwabwe olw'eddiini. Naffe ffenna olwaleero abakyali mu ddiini ne bakyagiriko tuli bangi. Abazzukulu baabo abaasookawo tulina ekkatala ery'okuyigiriza amawulire agasanyusa mu bigambo byaffe ate ne mu bikolwa byaffe. Bwe tutyo tubeere abajulirwa ba Kristo mu nsi eno ejjudde ennyonta ey'okukkiriza, essuubi n'okwagala. Tuli bangi bwe tuti, naye buli omu yeebuuze nti nze nkoze eki okwongera maaso omulimu gw'Omukama gwe yakola. Ng'osookera ewuwo bataata, sookera ewuwo abaana bamanyi nti taata amanyi okusomesa ala, oba mama yekka yamanyi yasobola okumalako sappule. Yaffe twetaaga okuginyweza okusingawo ereme kubonooneka, ate tukuze kake 15 ekitaano ekibulayo nga tumaze okukimaliza n'okukitereeza. Tubuuzizza omukulu Ssaabasumba Nuncio okola otyo okututongoza nagamba owaayo sente. Naye mujja kunnyambako okuwaayo sente ezo fena tutongoze lumu wamu nga twenyigira mu mirimu gy'obutume. Kaakati mu nteekateeka ezo ezigenda nga zirambulwa mpola mpola, mulimu n'enteekateeka ey'abajjajjaffe abajulizi b'omu Uganda okutukyalira. Eyo gye tuli mu parishes zaffe zonna ez'essaza ekkulu ery'e Kampala. Era ng'enteekateeka omusajja yakyusiza akatabo mu Luganda erinnya lye Pius Ntebe. Entebe nayo tebalwekuyente erinnya lye Pius Ntebe. Omusajja munnakenya yogera mu Luganda otunda akatabo kakule bulungi. Twetaaga okuginyweza okusingawo ereme kubonooneka, ate tukuze kake 15 ekitaano ekibulayo nga tumaze okukimaliza n'okukitereeza. Tubuuzizza omukulu Ssaabasumba Nuncio okola otyo okututongoza nagamba owaayo sente. Naye mujja kunnyambako okuwaayo sente ezo fena tutongoze lumu.